avudde mu kalulu asinga sika kifo oba totidde muganda wange oyinza okumpita nkugambire ndi musajja mukulu nesikabangako nga wenkabye olunaku lwaleero nkubulya blood sikabangako nga wenkabye olunaku lwaleero ndabye omwana nyokisa gyayisibwamu nasi ya buntu bulamu so omu si babiri si basatu si bana si bataano so bw'oyinza okitwala nti nuntidde oyinza okitwala ki naye entaddemu sente zisuka mu milioni 2 mu kalulu omutiitiizi tasobola kukwata sente n'aziteeka mu kalulu ndi muwanguzi olwedde okuvayo okwesimbawo olwedde ndi muwanguzi bantu banyinyi balina ebitabo balina basoma nitebasobola keramu kya kuvayo okuteeka nkyukakyuka mu nsi yaabwe batya naye kati naffe abafuddeyo ndabira ddala okukwata omwana n'omuteeka ku police station okukuumira akalulu ng'enkya bajja mujjawo bamubuzeewo famire ye kubuuze omwana afe ali luddawa nga tolina ansa the best way abiresa asinga omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka enja y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 sinnakutegeera sayimo obulamu bwange sikabanga ku bulamu bwange bwekyangambaawo naye bakinya omwana ku police station y'e Kamaanya obunamwaya njimaye okukkanisa ne bakuba omwana sayimo nga esimu akikubisa omwana kukuuma kalulu ka Nuupu sayimo ovanga okubeera mu kalulu nga presiding officer tebakona DR form zikulaga nti noweesimbyewo sayimo tulina omukazi bamuyita Namala Peti ne Faizo cameraman sijja kugera bingi nnyo biryawo waliwo n'omukyala omulala bamuyita Hope ali mu byakulondesa effujja eriri ewaffe eringanga bali mu lutalo omanyi olutalo olutalo lwaita faawo mpitewo sijja kuttisa baana b'abandi nze ngenda kutwala abantu bange nkole ekiwandiiko nve mu kalulu wadde taddemu sente zange zifudde naye sente tezisinga bulamu bw'abaana zisinga bulamu bwange kati era wadde ogenze okukuumirako najja mbalengeza okukuumirako najja mbadde supervisor w'akalulu ka najja konna wamu n'omuwala gwe bayita Nankyalobina wamu n'eddamba SFC ejja nejjawo box negitwala nga mulambwe nayo muti omwana waavayo n'agamba bwe tali mu ligista talonda SFC ejja n'emukima n'emutwala kati okuddamu ebyo akavuddemu asinga okukubisa abaana b'abende emiggo n'okusibisa abaana b'abende ne babatulugunya avudde mu kalulu asinga sika kifo oba totidde muganda wange oyinza okumpita nkugambire ndi musajja mukulu nesikabangako nga wenkabye olunaku lwaleero nkubulya blood sikabangako nga wenkabye olunaku lwaleero ndabye omwana nyokisa gyayisibwamu nasi ya buntu bulamu so omu si babiri si basatu si bana si bataano so bw'oyinza okitwala nti nuntidde oyinza okitwala ki naye entaddemu sente zisuka mu milioni 2 mu kalulu omutiitiizi
tasobola kukwata ssente n'aziteeka mu kalulu. Ndi muwanguzi olwedde okuvayo okwesimbawo, olwedde ndi muwanguzi. Bantu bangi balina ebitabo, balina baasoma, tebasobola kukeeramu kya kuvaayo okuteeka nkyukakyuka mu nsi yaabwe. Basira naye kati naffe abafuddeyo ndabira ddala okukwata omwana n'omuteeka ku police station okukuumira akalulu, ng'enkya bajja mujjawo bamubuzeewo famire ye kubuuze omwana afe ali luddawa nga tolina ansa the best way abirese asinga. Otegera muganda wange kati SFC okuyingira mu kalulu k'abakansala, akalulu k'abakansala ne bakyusa DLR form nga bwe bazijjuzaamu. Omanyi kitegeeza ekyo tuba tugenze mu bbato ebyogera ku bibadde bunnamwaya mu kyalo Mutundwe mu zone gye bayita mu wadi gye bayita Mutundwe wadi gye bibadde. Se police station emu sigula gusoose sigula obululu bwonna busatu badde bakola ebintu bimu bokisi bazitwala ne bajjuzamu bye baagala ne bazitwala tiru bazimenya. Birina makulu okubeera nga tulunda tebiina saavuddemu kalulu asinga n'okabalekera n'okola bye baagala tusingira ddala era okubeera mu kalulu nga bana babende bagenda kufa. Era nze bakuba nga nze ba MP n'abannuupu bali badde baliva namu ongedde abantu ababende bali mu kufa ebya ddala, abaana babende bali mu kufa ebya ddala sayimu, abaana babende bafa, abaana babende balemadde. Kati bw'ogenda mu paliamenti okolayo ki ng'abaana babende bali mu kufa? Omanyi ekitegeeza ekyo? Nze nandukuweza ku bifaananyi by'abantu n'olaba nsisobola bikoze nange obulamu bwange mbutadde mu kati y'abaga. Omanyi presiding office okugamba sigenda kuwa DLR form kola kyokola. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.